Okay, twebaza Katonda tukeseza ffenna nga tuli balamu, njagala okuyozaayoza sabbiiti eri bwetambudde nate tutandise eno sabbiiti olunaku lwaleero lwa bbalaza ennaku z'omwezi 22 omwezi ogwa January omwaka 2024. Amawulire genkedde nako olunaku olwaleero nga ku motion media njagala okutegeeza nti musigansimbi oba businessman mu kibuga Kampala mu Uganda amanyikiddwa nga Hami Kiggundu ate olunaku olwaleero njagala okutegeeza nti agudde mu bintu era twongera okuyozayoza Hami Kiggundu olw'ekyo kye watuuseeko. Atuwuliriza n'alaba motion media njagala okutegeeza nti amawulire gennyina olwaleero amalungi nnyo eri sayidi y'Abannayuganda naddala abaagala okubaako we batuuka mu kukola emirimu egy'enkizo mu nsonga ezitali zimu. Olwaleero njagala okutegeeza nti Hami Kiggundu yagudde mu bintu oluvannyuma lw'omukulembeze okuva mu ggwanga lya Namibia oyo nga si mulala oyo mukyala yagenda okuba nga yeesimbawo mu ggwanga eryo erya Namibia mu kalulu akabindabinda. Ekisaawe kino oluvannyuma lw'okumalirizibwa nga bwe twabategeeza era bwe tuze tubalaga wano ku motion media projekiti z'ekisaawe kino we kituuse tubawo ebyafaayo. Kaakano omukulembeze okuva mu ggwanga lya Namibia amanyikiddwa nga Dr. Notubu Nandi ng'ono yakulembera ekibiina ekigatta amawanga okuva mu West Africa, South Africa, Africa mu bufunze kimanyikiddwa nga SWAP, South and West African People's Organization. Akyaliddeko omugagga Munnayuganda musigansimbi era yatandise okuzimba ebisaawe Hami Kiggundu wano mu kibuga Kampala. I've never taken a tour of a stadium. So I know a stadium at the places which I normally sit when there are events at stadiums, particular national events, whether I go for inauguration of a head of state or any other national function. But to tour a stadium like what I've done today, for me, this was an eye-opener. I was very much impressed by the facilities that are at the stadium. The players are taken care of, the staff are taken care of, the coaches are taken care of. In terms of sanitation, in terms of places where they can change. Hami Kiggundu amulambuza ekisaawe kino omuli ebifo eby'enkizo ebiwummulirwamu abantu, ebyambalibwamu, abasambi b'omupiira, awazannyibwa ebikonde, awabakirwa omupiira, mu jiimu n'ebifo ebitali bimu okulaba ng'alambula ekisaawe kino. Njagala okutegeeza nti omukyala ono kakano aba Pulezidenti agenda kuba nga yeesimbawo mu kalulu akabindabinda mu ggwanga erya Namibia. Ategeezezza nti yeewuunyiza nnyo okulaba nga omufirika Munnayuganda obutetenkanya n'obuyiiya bwa Hami Kiggundu n'okulaba nga yawa banne ate Bannayuganda emirimu. Agambye nti ntunudde bakoze omulimu guno nga percentage ebitundu 99 Bannayuganda. And then the different sports codes which can take place here. And then now comes to spectators when they have come. So the facilities are just, for me, they are really so good. And they can sensitize somebody to watch any sports when you hear is going to take place here. So, and what impressed me more is I've learned this is all 100% local. Yes. From the design to the contractor and to the material that has been used. Yes. And the people who worked here, they are all local people. Yes. So therefore, Africa can make it. And I recommend sports ministries in other countries, including Namibia, to visit this stadium and see what local can do. Ono agambye nti singa Africa eyongera amaanyi mu nkola nga Hami Kiggundu gy'asobodde okuba ng'akola
n'alaga ensi yonna nti Omufirika Munnayuganda asobola okuyimirira n'akola enteekateeka sejjoloola okulaba nga Bannayuganda nabo babaako kye bakola ng'ekisaawe kino. I said Africa, we can do it, and Uganda can comfortably host the Africa Cup of Nations and can even accommodate easily friendly matches. The stadium is self-contained. I'm told there's even a hotel. When the players come here, they can log here, and then they can do their practice, familiarize themselves with the pitch until the day when they are going to meet. Ono agambye tajja kukomaawo, agenda kukola ekisoboka okulaba ng'atwala Hami Kiggundu amuwe kontrakita naye azimbe ekisaawe bwe kiti mu ggwanga erya Namibia. And that's why I wrote here, I hope one day Namibia and Uganda sports personality can face one another at this stadium. But I leave it to our young people, and because sports is a unifier, no politics, but I'm sure they can do it. Thank you very much. And congratulations to Ham for the wonderful job. I just cannot understand how you started looking at your face and your age. Ono asiimye nnyo nyini Hami Kiggundu n'agamba nti singa abavubuka bonna mu Africa beekwata wamu ne bakola ebintu eby'omugaso ebitwala Africa maaso, gamba ng'okuzimba ebintu nga bino eby'enkizo ebibadde birowoozebwa nti abazungu bakyeruppe bamagulu meeru be balina okubikola. N'agamba nti n'olwekyo Hami Kiggundu alina okulaba ng'akola ekisoboka okusomesa n'okubangula n'okuyigiriza abavubuka abalala mu Africa, Uganda ne Namibia okulaba nga babaako bwe batuuka. Agambye nti singa Africa yeekwata wamu n'abavubuka nga bano abagezi abalina amaanyi ag'obwongo n'ag'omubiri, olwo agenda eya Africa ey'omwaka 2030 ejja kuba etuukirira okulaba nga Africa etuuka ku ntikko okugoba obwavu mu Africa, okubundabunda n'entalo n'okulaba nga Africa ekoma okusabiriza. Wonderful job. I just cannot understand how you started looking at your face and your age, which I have learned, and you have gone thus far. And then the design of having shops around so that everybody can have access, and the number of the people you have employed. And I could see happiness when I'm looking in the faces of the people. So please, positive energy, pass it to other young Africans. Nakutegeeza nti ekisaawe kino kiriko ebifo eby'enkizo, gamba nga gym w'osobola okugolererako ku mubiri, gamba nga ebifo ebikyamibwamu biteeka buyonjo ebirungi ebiri ku mutindo gw'ensi yonna. Mulimu abawala we babakira omupiira, mulimu babokisa we bakubira eŋŋumi. Juzi mwalaba Moses Golola, abantu abazanyi b'ebikonde abatali bamu bazze bakolera training, ate ng'ekisaawe kino kiri ku mutindo gw'ensi yonna. Era nga nakutegeeza nti ekisaawe kino kyakakasibwa ekibiina ekitwala omupiira mu Africa ekya CAF nti mugenda kubaamu empaka za Africa Cup of Nations. So n'olwekyo bingi nnyo benja okutuusaako ku nsonga z'ekisaawe kino, naye nga nnyongera okwozaayoza Hami Kiggundu nti yogayoga kulaba nga watuuse ku kkula eryo, ate ne Bannayuganda balala bangi basobola okukola ekyo kye wakola, era ekyetaagisa ye gavumenti okubawa omukisa okulaba nga nabo babaako kye bakola eri ensi yaabwe. Njagala okwagaliza olunaku olungi. Ssaabasajja Kabaka wangaale, mweraba.